ghetto tuli wano kibanja mugende eri mwenna empowerment omulama gw'olwaleero tuli mukunga bannaghetto youth mwenna Ero 19 ekyabiri tuli Kololo kwaniriza Muzeeyi musanyu. Muzeeyi yasimye okujja okulya naffe Christmas alonkinge sako zaffe ayonkinge structure yaffe ya ghetto structure. Muzeeyi weebale nnyo ku mulundi guno n'ojjukira aba ghetto. Twagala okwebaza General Damulira olw'okuyimirira naffe, etwebaza Madamu Jenny Baleche State House Controller, Commandant Military Police General William Baino Mugisha weebale nnyo olw'okuyimirira ne ghetto. Twebaza light kano waffe me by then we twakusinga Muzeeyi ono yatwale wa Muzeeyi ono madamu waffe mujjukira ojjukira lwe twakusinkana 2010 twakusinkana Muzeeyi wali okyali meja gwe yatutwale wa Muzeeyi n'atuwasa n'atuwa omulimu omulimu tugukola maama engoye ziriwa tweyongedde okwempawalinga engoye ziriwe sawa eriwe lya Muzeeyi yani yangu esawo ya Muzeeyi abaana bakola ebintu ebyenjawulo wano sati award ya ghetto eno ye ghetto kibanja empowerment eyawangudde award yiyo da ghetto festival award ebintu byombi kuwera ku TV ensawo yino ghetto gyekola Muzeeyi tekyetaaga genda China kola ghetto ekola Muzeeyi ekirabo kyo kino nkikoze emyaka 3 kati sikikuwa job no money Muzeeyi jango tumesatiyo omulira atambula n'abazira naye nga mission kutambuza kifaananyi kya Muzeeyi Ghetto Zona Uganda na masati abana baganga tukakole yama ayogereko kano baba na mawulire mwida mu bisika tujja bisika tuli ne musaba kano byogerere oba olena bisharingi naye yogerako kati kirizo kulyako naffe Christmas alonkinge sako zaffe under ghetto structure kati nkowoola mwenna bakomanda bange ghetto Uganda yonna fenna enkyanga abiri twanirize Muzeeyi Kololo musanyu mumaanyi tumulage nti Muzeeyi neera 2026 Muzeeyi tuli naawe 2026 231 wangaala nga jjajja wange sabbe n'emyaka 12 bweddu. Yes, sir. Ekifaananyi kino, you know, art speaks, art is life, art motivates. Kati nga ndi artist, bwe nalaba nti art ono sensitizinga, mobilizinga, nensalawo mukole ki nyongere mutambuze. Ati ne mutambuza muzigete endala ate ne bamwaniriza. For instance, okuwa reference, kati ngesibola bezo zi Venezuela, zi Cuba, ebifaananyi obirengere by'abachega Vera, ba Fidel Castro, ba revolutionary bensi yaabwe. Kati nange ntambuza ekifaananyi kino kubanga no revolutionary ate era yasembayo of our generation. So kati nkitambuza Uganda yonna ate kirungi gwe kino ekifaananyi buli we tutuuka abaghetto bakyagala mbeera mu saati eno buli wa ghetto ajagala. So nsaba Muzeeyi ku mulundi guno yajja n'akironkinga ekifaananyi kye yajja 2019 bwe namukyaze katwe yava Russia. Ekifaananyi nakisiiga abamawulire ne bampisaamu awo olukwako ayo UBC biki Muzeeyi aba ali Russia komanda nankubiraawo no man making sure nti omala ekifaananyi ekyo president agenda kujja nendowooza nno byakawaniwani. So mu lunaku olwaddako ne bankubira nti president tali mu ggwanga ava Russia naye watuukira bw'ati ajja katwe kusinkana ba ghetto. Kifaananyi nekikola mangu ne bannange Muzeeyi najja n'akyaniriza ne musaba nkisiige Uganda yonna contract n'agimpa nakkiriza. Amasati gena ne mugamba jakolagana amasati emitwalo 5 by 2026 nakkiriza. Era Muzeeyi amasati nga gozerwa bulaka gabulamu
ombuziza nti ani atuteeka mu ssente ekifaananyi kiri funded by State House era nebaza nnyo State House controller Madamu Jenny Baleke olw'okuyimirira naffe ba ghetto artist natusupportinga atusupportinze era nsaba ayongeremu amaanyi kuba emirimu ngikoze faamu gyeziri ebifaananyi mitambuza Uganda yonna abaana tubayigiriza ati Madamu Baleke ekifaananyi kyo kino mwana wa ghetto yakikoledde era nsaba tukikuleetere ate tulina kibiina kitwala nga basizi ba bifaananyi naye aba ijawumba labyewo mwebala entertainment tetuliiko kubanga this is art naye mpulira mbuzafulunye bilioni 3 bilioni 13 n'ebikituufu sikimanyi naye this is art kubanga naffe tugwa mweri ettuluba mwe twandisinzidde naffe ne bamanya nti kati abasizi b'ebifaananyi art mungi tailoring is art fashion and design carpentry is art katukwegamba ate art zino sente ze balirizinze siza abawagira gavumenti bokka n'aba opposition kubanga zonna zakuganyulwa ba artist naye nga ffe abasizi b'ekifaananyi abasajja abakambwe siraba nawengwa nta n'obbalumbagana kati so leeta gwe soboleta ebyo ebintu bya muzeeyi leeta esaati olaba esaati eno esaati eno nagikola 2019 2020 muzeeyi nampa appointment mbimutwalire covid we yajjira naye muzeeyi ku mulundi guno nkusaba nemebbi wa muntu mbikutuuseko kati myaka enabi bino byagala nakaddiwira mu wardrobe nkusaba muzeeyi nzikiriza gwe mu ghetto wakajjayo emirundi ebiri naye naffe abageto tukukyalireko entebe oba enakasero tugwongereyo tumanyira muzeeyi neera ngate muzeeyi tebirimu simanya yitamwona mpembikuwe era ebintu byange ngenda kubeera nabyo mpaka bwe ndibikweweera bwe ndiba sikusanze tolibifuna naye nze alina obbimwewera muzeeyi bino ebintu Buchamani president waffe olunaku lwe yasayininga Buchamani nga president wa ghetto nange lwe yansayininga Buchamani era atambuza egije nange ntambuza ejange ze yansayininga kusiga kifaananyi kye kusensizinga bavubuka beewandise bafune endagamuntu bave mu kwekalakaasa nkikoze ghetto zonna nzirondesezza Uganda yonna era kanebaze nnyo Geno Damulira olw'okukkiririza mu baana ba ghetto Geno Damulira olwamugamba ekirooto bwe kiti eky'abaana ba ghetto nakibayinga nagamba tukoze tutya tumugamba tulondesa obukulembeze obwenjawulo ne tulondesa abaana ne bagulawo SACCOs kati enkya nga abiri muzeeyi lwalonkinga SACCOs ezo kanyongere okwebaza ennyo da ghetto general commandant military police General William Baino Mugisha for always standing with the ghetto in every situation obaddi atuwa emmere akola biki General Baino Mugisha commandant military police neera kyongere eyo topowa tokyogera nako muzeeyi ayina abali awo ne bwe bakulaba nti okola nze bwe mpulira biwulire ne ku luno lwenzikiriza n'akola tebamukkiriza kutuuka ku muzeeyi mwana oyinza okutya ate ne bagijikawo abaabwe mwana kwegamba kyeyo challenge tusinga okuba nayo mu ghetto oba okitegeera bannakigwanyizi nti olwokuba tukolera eno ne bajja ne beerimbikalimbika tulipontinga eno mindset y'abaana ba ghetto ne bagikyusa challenge endala ey'okubiri gye tufuna nga bannaghetto funds zirwawo okujja kati okuva bwe nafuna funds ezikola bino kati edduuka liro nandibadde ndibalaga Land Road yagigadde mwe muli ebintu byonna ebisinga ebyo gye tukozesa era nsaba president ayongere atukwatireko Madamu Baleke maama ekifaananyi kyo kiikyo ngenda kikuleetera n'omwana ka ghetto Christmas abaana ba ghetto kabayitemu era akataleke kabako obubaka bwowa abaana ba ghetto nga tugenda mu nnaku enkulu zino abaana ba ghetto temulimbibwa bannabyabufuzi bajja kutabula ghetto bannabyabufuzi be basinza otabula ghetto abaana ba ghetto mwebereremu nga be babagamba mwewandiise mufune endagamuntu mwenyige mu programu za gavumenti kakati okimanyi abaana ba ghetto abasinga abaagayala tebafunye mu PDM naye nga PDM sente zazze naye babirekera abakadde mbwe ebyo byabakadde so bannaghetto nga tugenda mu festive season eno bameni mwebereremu nnyo nga tuteeka gavumenti yaffe ku ntikko twongere otunda Uganda tetukyetaaga genda China kola bintu muzeeyi ati tumuyina mu buli kintu kati era neebaza nnyo UPDF kubanga nga ghetto tukolera military tugikolera buli kintu
kati ezo sente zetufuna funds zetufuna mukola emirimu gya military gituyambako konga bannageto era ne nebaza nnyo UPDF for always standing and believing with the ghetto military police brigade mwebale nnyo kwagala ghetto general balina omugisha naddala commandant military police amanya wampita mwami Isa Sisoko Mzee Head of Operation Chairman wa Mobilization twetesetese okulaba nga tugenda ekyo kusinkana mu muzeeyi tumwebaze okubanga asobodde okubanga alikawalinza abavubuka ate nga encouraginze nnyo abavubuka okubanga beetaba mu kulaakulana mu ggwanga lino era tusaba abavubuka bonna gye bali mu ggwanga lyonna bannange mujje mugende tusiwanirize muzeeyi naye alabe nti ddala programu zeyatuwa eza Museveni mu ghetto program nga tuzituukiriza tusobole naye okubanga asobola okumanya nti ebintu bye yatugamba okukola nga tupresentingayo okulaba nga naye ng'alaba nti omulimu twagukoze era tetukomye ku ekyo tuli mu kumobilizinga buli bavubuka bonna mu ghetto abasajja abavubuka n'abawala bonna basobole okubaayo enkya nga 2 e Kololo era tusaba twebaza n'abakulu bonna abakoze organization eyo okubanga batesetese omukolo ogwo okubanga muzeeyi atusinga n'abavubuka kuba kikibadde kisinze okusinga abavubuka kye basinga okwagala muzeeyi bamwagala nnyo naye nga baali tebafunangako chance ey'okubanga bamusisinkana naye enkya banaavubuka tuveeyo ffenna tugende twanirize omukulembeze w'eggwanga tumubuulire achievements zetutuuseeko tumuapudatinge ne challenges zetusanga naye mu byonna ekisinga okubanga tukubiriza abavubuka beetabe mu nkulaakulana y'eggwanga lino n'okwagala ensi yaabwe bakibanja ghetto empowerment era komanda wa kunyonyedde no mani mzee yasema mmesekana nga 10 na meka nasa una tukwata ko nga fa bakubuka meka tula tutuse ku kitufu tuli kumulamwa tunabusako bwaffe nyingi tunasako twakola sako twakola emirimu just twetaga muko twongera muko kachi twetaga mutongera muko kumanyi mzee mu ghetto okola mirimu kisebo za mu ghetto tukola ebipiira tukola meza no fire burning teri kudamu ko kya bipiira babe kibanja ghetto empowerment center teri kudamu ko kya bichi no fire burning teri kudamu ko kya bipiira twafunyemu emirimu tukola mu meza tukola mu ebintu bingi nnyo be tukola mu mujja kuba kumubiraba good bless mzee oye damu center mzee oye mzee oye show ya yingira wano mu center nkwagala mu center awo Askene baze muzeeyi speaker geka oye speaker oye askene baza so TV tukyalira ko mu ghetto za tuwangalira twebaze muzeeyi noleno kamera ziri eno twebaze muzeeyi okujjako ekkoolo ku abaana ba ghetto tuli basanyufu gye tulowoozaako muzeeyi tusisinkanako mu kiko 2019 n'atuwa n'atukulira ndobunoma namu omulimu gusiga ekifaananyi kya muzeeyi tukitambuza Uganda yonna buli wali ettaawo ne walala tukola esaati za muzeeyi nga wolaba eno esaati emitwalo 5 ze yatugamba tukume kwebana baggetto bannaffe obuteekalakasa ebikolwa ebirwanisa ebikola ga gavumenti abaana bakibanja nga olaba kibanja nekola ebipiira bakolamu ebintu ebyenjawulo mu bipiira bakolamu emmeeza ebitebe bipiira okusinga okubyoja twala muzeeyi atuyambeko abaana bewandiisa endagamuntu PDM za muzeeyi zataddewo ku muntu omuwejjere zituuke ku ghetto eno wansi byetulanira muzeeyi PDM programu za muzeeyi zonna nkoko kuwerera ku baana ba ghetto betutuukeko eno wansi sente mutereka mu ghetto structure support tulina circles to saving and engera omanyi omwa tetulina mirimu giriawo mingi nenga they try their best waliwo abayiya mu ghetto babeera bawangalira kwa ghetto waliwo asokwebeza otalina mulimu na creatingawo waliwo abakola obugatto waliwo abatunga ebyalanke tunakola bitabo mu ghetto ye komanda Ivan akola black books agula empapula n'ayiye ebitabo n'abikola n'abalala ghetto tugenda tubasomesa okukola ebintu ebiti ne muzeeyi atuyambeka tukwasizeeko bibeere byaddala kuno nga sako wagendo ziro nchinga bamafia balime college
kubayo kulwanisa sente ya mwana wa ghetto. Bamafia bani boyogeza ko? Bamafia mwe bali bitongole bingi naye baleme kujja kuguno omulundi. Kutikirira program ya SACCOs. Tubadde tumanyinga bucha manye ghetto president wamwe ate taliwo. Tetuganye ghetto president alipo by the president za kuwakanya mukama wange kwa ya mulonda. President gwakole naye gwenkolera. Ne this time round yamuwa omulimo ogugwe. Nafe natuuka for okusiga kifaananyi. Yapo limambulere. Simuwakanya, tampakanya, amanyi mumanyi mukwano gwange buchaman. Program zakola akola. Alina obunafu bwe ng'omuntu ngera alina omuntu omulala byowulira eyo taso amalayo ghetto zonna nga omanya alina obwetaavu obwe ng'omuntu naye abaana ba ghetto endala nnyingi oba buti bagamba mubi kubanga endala nnyingi olunaku lw'enkya mwetekedde mutya tuteeseteese bulungi kubanga abantu abasisikanako muzeeyi luli ne batayambibwa be basinza omwesunga n'abapya be twakolekitinga nti muzeeyi agenda kujja naye nga bali beyasa okusisinkana ng'abekifaananyi abemulugunya beyasuubiza abantu bangi abaana ba ghetto mukonzo ekimala abantu okubeera ekolo kyetulike naye nga tukunze ekimala kufa okusinziira tukunze ekimala kale sibamaze olowooza kama wange mwamisa mulabye nze ne secretary era administrator ku office eya Ruvuma ghetto unit camp headquarters eno yo office ya feo keri machine nga mulabye era wano tuli ku programu ya Museveni mu ghetto ekitwala enkya ekololo okkiriza jjajja agulewo sako zaffe atwone ku magezi ku ngeri gye tusobola okulaba nga tuzisusitaininga kuba abavubuka weebali ebikola sako tubikoze obuzere tusevinga butono kuba mutuufu abasinga tebalina mirimu naye era bagezaako nga bwe basobola kati bwe tunaafuna sako nga ziri authenticated bulungi mu kukola emirimu gyaffe egyo tujja kuba nga tusobola okukwata ku busente bwe tuyingiza okuva mu mirimu gye tukola nga sako abantu bongole okusevinga n'okuba nti bali motivated naye nga twebaza abantu bonna abanaabeerayo enkya era tukoola buli ali eyo nga olabye omulanga guno duka misinde enkya tulikola ffenna abavubuka aba Museveni mu ghetto naawe atanaba kujoyininga jangu tugenda kuba ne foomu zaffe okwewandiisa wali tusimbe muzeeyo kubanga naffe yatutubonayizinga era tulabe engeri gy'agatta ettaffaali ku bulamu bwaffe nga bavubuka ba ghetto.